عليه وصحبه أجمعين. الله تمويبا زوجتيوا جل جلاله أتودو مكسن تبيرا بسيمي يقام الله إلى قام فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله بودو مكسا لما زال نيكسانغو يسيبه الصلوات الخمس صلاة تانو والجمعة إلى الجمعة للجمعة الجمعة فريدة فريدة ورمضان إلى رمضان نرمانزاني ورمانزاني دلم katonda bwakusasana ebikusangawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah akusonyiwa ebyonoono ebijja bikusomako kasita oba nga tulabikidde mazambi gali amanene agazikiriza. So atuwaddeyo omukisa Allah netubeera nga tulimu abo abasiiga omwezi gwa Ramadaan, mwezi gwa mukisa, mwezi ogwakkiramu ekitabo ky'Qur'an. Muntu bwamye ebirungi Allah omwezi guno abakumye nnyo. So mwezi guno mugwekwateko, tusabe nnyo bannayuganda, tusabe nnyo kusobola okukyusa obulamu bwaffe bwonna ebbanga lyonna. Katonda yatuwa omwezi guno nga offa kutuddizaako, kugamba kutupolishinga byonoono bye tuzze tukola. Katonda akusonyiwe byonna. Man sama ramadanan, omuntu asiba omwezi guno imanan, ng'asimbye ku lwa Allah wa ihtisaban, ng'era akakasa agenda okumubala n'okumuwa empeera ye Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Katonda akusonyiwa ebyonoono byonna byewakola. Ekyokubiri, njagala bakubiriza yonna gy'owangaalira, siibululayo omuntu ne bwe kibanga omuwadde mulogogoya, ne bw'oba omuwadde kisinzira ku busobozi bwe. Obadde okimanyi nti osobola okusiiba omu ne Allah n'akulisa oli abantu abalala 10. Abantu ab'ekkumi Allah bakuwadde nga wasiibye omu ate n'obasiibulula. Buli muntu gw'oba osiibuludde Allah akuwa mpeera z'oyo gw'osiibuludde ate nga tamuggyeko. Baswahaba bamugamba ya Rasulallah, maka wa Allah, ffenna tulina bye tuyinza kuwa nabiragana y'olubalwego lw'amazzi oba osiibuludde. So lwana nnyo olina okubeera mu abo be basuubulula, beera mu abo abasiibulula inshallahu taala. Message eyo ng'omwali mubadde mugiyisawo muggyeko ensonga yaffe ey'amakaamu. Oba oliawo Allah subhanahu wa taala ayisizaako bantu bangi ne basuubula bannaabo. Kyokubiri, njagala kutwala omukisa guno okwebaza baganda baffe mwenna bannamawulire abakola emirimu gy'okuweereza duniya eno, okwogera Mukama nga agikaliisa nti eduniya eno Allah ayisiza ku bannamawulire byonna okutambula, ensi eno byonna okutambula bannamawulire. Omuntu n'obeera wano n'olaba ebiri Amerika mawulire, n'obeera wano ng'olaba ebiri e German mawulire. Uganda ngeri ino yabadde German naye nga buli watuuka ndabawo nti kati ali wano mawulire gano gakola ekintu kyamaanyi nnyo, gasobola okuwanika Allah n'ayisizaako ate era gasobola okukkakkanya Allah bw'aba ayisizaako. So njagala kubebaza media houses zonna ezibadde wano kulwa Maqam Travels nga muganda wammwe. So njagala baganda bange okutegeeza Bannayuganda nti nga bulijjo Maqam teggwangayo bamepya, tulina era ekipya. Waliwo emutindo tutongoza Sona Mpola ne tugiwa abantu. Maqam ne tuleeta app kosobola okutegeerera byonna. Ayagala okusoma mumula, oli mu Uganda, oli bweru, olwo betutwala nga bali Amerika, bali Canada, baliwa ne mu Ramadaan gye tugenda nga 16 waliwo betugenda okutwala naye nga bo tebali Uganda, tujja kuconnectinga ku connectings tusinkane Madiina tutandika okukola emikolo ffenna. Naye olwa app yaffe neya Sona Mpola, app yaffe ya Maqam app kuliko ebintu bingi nnyo era mbasaba mujettanire nnyo. Kuliko ebitabo bituwandiise ebikuyigiriza wumula, okola okyawumula. Omuntu ogenda okuba olwaleero olw'ennyo n'ogeza omuganda kati genda e Makka, tutandikirawa byonna asobola okubigamba. Tutandikira Madiina, netugenda Ejindi, netugenda Eteniya, netugenda Ebulaifa, netugenda Eteniya, netugamba byonna asobola okutwala netutuuka empagi za wumula ziri bwe ziti. Otandikira ku Niya n'oleeta tawaafu bagenda Safa n'ogenda mu Saayi, byonna asobola okubigamba. Lwaki? Kubanga tetukola kwejjako, tukola n'omutima gumu nga tumanyi bino Allah agenda bitubuuza. Siraamu yakuwa akasente ke lwaki tuwamukozeseza nga Nabbi sallallahu alaihi yasomesa. So baganda bange tuli mwezi guno gwa Ramadaan, twalabye nga tulina emyaka si mingi naye nga mutuwagidde nnyo. Tetulina lwe twali tulangiridde ntugenda okujjako ng'abantu bangi beewandiisa. Sofa Black Umrah eno yokka nga tunaba kubeera nga tukola press conference oba kuwulira abantu
otogerera abantu 20 ababadde bajja mu ngamba abawulira bo bamaze okwewandiisa 20 bamaze okujja naye nga ekigendererwa kyaffe kuddiza bannayuganda kuba bw'otunulira omula yaffe ebadde etambulira mu 22,000 ziba mu miliyoni 8 kitegeeza tusaze ekineneroza twagala kusala half kuddiza era insha Allah twagala kulaba nga at least buli mwaka abaddu ba Allah tubaddizaako bagende balabe kunjira Allah lwana nnyo muganda wange ndaba lwana nnyo mukwano wange ndaba lwana nnyo musiraamu gwe yonna gy'oli amaaso go gano galabeko kunjira Allah muganda wange lwana nnyo muganda wange ndaba emikono gyo gino gy'okozesa emirimu gyonna gikwateko kunjira Allah gendako mu kifo gyogenda okuwangalira omala ennaku 10 nga tomanyi na nnaku za mwezi ziri mmeka ensi eyo bw'ogigendamu Allah kyasooka okunaazaamu ye waasiwaasi n'obeerayo nga tebyagana kumanya sookera ddala tebaayo akumanyi tututeba emubbi tututeba serebu bano baleyini naye wallahi ng'ali mu nsi eyo nga muntu wa bulijjo terinayinzaga nti owaigundi wuuno twenanga olaba abantu bali ku ibaada abagagga b'ensi babeereye naye nga teryayinza nakugamba bwe nali emakka neŋŋamba bwe tusembera okuba ne balayini nebaga nti wano ne bageza baga nti kati kwanjula abanene bali muno muyinza okulaba abagagga n'abanene b'edduniya basereebu b'ensi naye nga bantu ba bulijjo bonna baze kulagereza yange obeereko mu nsi togenda okuwangaliramu omale ebbanga nga tolabye kwakunamya jangu ogenda owangalireko mu nsi omale ebbanga nga towulidde kwawemula jangu owangalireko mu nsi ate nomuna ekyewunyisa ne bw'otuukayo bino ebyaffe bya tiktok byotambuza bwoti n'otambuza nolaba abakunamye nolaba bawemula nolaba bakolaki bw'otuukamu eri ensi ne tiktok eno era engeri gyekyuka bakuleetera bintu byabawalabu byereere balaba bintu byabawalabu byereere so baganda bange njagala bakubiriza nakubasaba mujje tugendeko ku nyumba ya Allah twasaze naffe tugambe tuddize ku baanadaamu bintu bino bwobigatta muli batambuze mutambula mutunotandikaga nti kagendeko emaka hoteri yammeka okebere enyonyi yammeka okebere transport tobola aleni abatambudde yagambye nti bannaye mwe mugenda kufuniramuwa katuddize ku baanadaamu tulabe nga tutambulako ku nju ya Allah subhanahu wa taala nabi Muhammad nabiyuna Muhammad yagamba tabi'u baina al-hajj wal-umra mugende mukoleko hijja na umra fa innahuma obensonga omuntu wokola umra lyajja kwebuuza nfuniramuwa nabbi yagamba omuntu wakola hijja na umra yanfiyani al-faqr Allah akusabula ku bwavu ebyagenda mu kifo ky'omuddamu bwavu ekyo Allah yakikola baraka ziri mu kifo ekyo inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubaraka ennyumba Allah gye yateerawo abantu yeyo ennyumba eri mu kiko eky'omukisa munsi muno twetaaga mukisa ayagala omukisa ennyumba eyo okumanyanga Allah yateeka amasanyalaze ne bayinginiya abaddaabiriza abatereeza bwe baali batereeza amataala ge bateeka wansi eyo mu kiko ku Kaaba bateekayo mataala ga green kitegeeza ki kirirayo ebitaala bikutee man dakhalahu kana amina atuukayo ebitaala bimuta bw'otuukayo olina kuba mutebenkevu bw'otuukayo olina kuba mukakkamu baganda bange mubyobangosaba Allah akutwaleko mu kifo ekyo edduwa zaayo sasi ku nnyama waliwo ebifo bwe tunatuukayo nja kubibagamba nga bw'otuukayo gwe kennyini okkiriza tobolaba abaali bagenzeeyo be basinga okwagala okuddayo musiraamu ali eyo Makka saawa eno naye omu ku be twatutte yamulabye n'amusabira n'apeereza odiyo ye ng'amugamba muganda wange tonneerabira olina naseeka abasajja wakabajjayo wiikimu akyagala kukomawo ne mugambye amasanyalaze agali mu kifo ekyo nsaba Allah ne baganda bange namwenna abaana babatagenda basabira nga batwaliyo nsaba Allah nsaba Allah abatwaleyo ku nnyumba eyo nsaba Allah atwaleko mu rawda nga mumaliriza ng'omanya okusalirako mu rawda tumeriyagujjana poloti ennimiro mu nnimiro z'omujjana ekifo mu bifo by'omujjana ng'omanya okuyitako mu baabu salaamu ne baganda nabbi wuuyo nga mu nsi yonna gwali ewali nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam omuntu antolera salaamu ng'ali awo nabbi agimuddamu assalaamu alaika ya rasulallah bwali mu baabu salaamu assalaamu alaika ya rasulallah nga naye akuddamu gwani gwaddamu wabidyesi
gwani gwaddamu owabukedde gwani gwaddamu owa salaamu owa NBS gwani gwaddamu naye ngaakuddamu olw'obulungi bwolina. So baganda bange tulwanye tugeddeko omufeebe ebifeebe bwe bigendamu omutima gwo gukakkana amaanyi eyongera kukkiriza mazima ddala tulina okusinza Katonda. Abantu basinza Katonda kyekifo ekitakalana kati wenjogerera wajjudde ebweru oba bwenonzo oba abantu bonna babagaliddeyo yeri gy'otuuka bw'okeerewa ne baggalawo nti kakati tuggaddewo abajja abaliyo munda bajjudde kati mulinde nabo bafulume nammwe muyingire naye nga bonna ibaada. So baganda bange mujje tugendeko mu kifo ekyo tubalindiridde nga makamutonoza tugendeko mu kifo ekyo ekijjudde amasannyalaze era kwesa omukisa mutwaleko maama wo mu kifo ekyo obadde okimanyi mama tusabira mu Uganda Allah nayanukula bukyataani ali mu kifo ekyo ekitiibwa tola ku maama walabe ku nju ya Allah tola ku maama watulire ku Nabbi Salaamu tola ku maama wasalire ku eswaleemu evaamu eswaleemu ku Madina tola maama wasalire ku eswaleemu evaamu eswala emitwalo 10 gy'osalire e Makka kasita otuukayo ebitaala bikuta biidhinillahi subhanahu wa taala. Mujje twaka tutandise tuguddewo era okwewandiisa kusuubuse essaawa eno inshallah subhanahu wa taala mujje tutambule ffenna era obala kugamba ffenna tugende inshallah tewali asigala mujje tugende inshallahu taala. N'omusamu gwenatwala ne bamugamba kati ogenda biki e Makka olina mupangisa kati ofaaki naawe n'ogenda e Makka omulina bwe baba sudiya kati ogenze n'abagamba nze ngenze Makka naye yampita nnyo mbeereko kushukubye nangamba njagala kulaga bantu bano nti bye nasaba Allah byonna Allah wange yabimpa nga tugulawo maka ag'amaanyi n'abaga baganda bange njagadde kulaga abantu abaali bangana okugenda e Makka amaka gano nagasaba Allah emmotoka yo nagisaba Allah abaana abo mulengera nagasaba Allah nagenda omukyala siina omukyala oyo akakyala kazungu kalirira naga akakyala nakasaba Allah Makka Mungu n'akamuwa mubeera bwekyo nsaba Allah namwe abatwaleko mu bifo ebyo atuwemu obulungi. Amaliriza njagala kwebaza omugenyi waffe ebbanga lyonna ajja kumukalimu kaliisa mu Ramadaani eno aba bizi naye ate mu Ramadaani kiyitirira naye yasalawo nga mukama waffe omwoyo waffe wamage